Abaana bakatonda ab'omuwendo omungi mwasuze mutya? Mukama yeebale nnyo olw'okutukuuma nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Buli ssabbiiti ku makya mba mbatuusaako omulimu gw'enjiri Missionary Report nga bwe guba gukoleddwa eyo gye tutatuuka ate nga munnange tuwaayo ekirabo ekya ssabbiiti ye-13. Kale omulimu gw'enjiri gutuyamba okutegeera essente zaffe ze tuwaayo zikola biki. Nga n'olwaleero omulimu gwaffe guvudde mu nsi eyitibwa Papua New Guinea. Ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokusatu 2026. Kuliko omutwe ogugamba omubuulizi w'oku luguudo era nga agenda okutujumiza bamuyita Peetero. Awo nno nze Rita Nola Walungama nendyoka okusunsulira. Bwana mukulu Peetero atandika emboozi ye bw'ati: okuva mu buto bwe yakula yeebuuza enteekateeka Katonda gy'alina eri obulamu bwe. Peetero agamba yakulira mu maka amakristaayo nga bazadde be bombi bambi basomesa aba primary. Kale olw'okuba obukristaayo obwali mu maka gaabwe, bazadde be baafuba nnyo okumuyigiriza ebikwata ku Katonda wamu n'okusaba. Agamba ng'atuuse mu myaka gye egy'ekivubuka yalina emikwano egitaali mirungi era egyamusendasenda okukola ebitaali birungi wamu n'okuva ku Katonda. Agamba bwakale ekiseera kyatuuka n'akula. Naye ng'akuliridde yasalawo okubeera yekka era bw'atyo n'agenda ku lubalama eyo. Agamba embeera y'oku lubalama teyali nnungi era wano yatandika okubuuza Katonda lwaki yali amututteyo. Kyokka bannange yanyiikira nno okusaba Katonda era nga wamubuuza pulaani ki gye yali alina gy'ali. Kano kabuuzo, wali obaddeko awo naawe n'obuuza Katonda pulaani gy'alina gy'oli oba just. Agamba Peetero nti okusaba yagenda okulaba nga tekumala, wamma ggwe n'agattako okusiiba. Yafunayo Friday y'emu n'asaba n'okusiiba, nga kino yakikola nti kimuyambe okuteeka essira ku Katonda amutegeeze ebyo bye yali ayagala. Peetero agamba bannange ebintu bya Katonda teyaddibwamu, ekiseera kyayitawo. Naye ng'akaseera kayiseewo, Peetero agamba akawungeezi kamu yalaba abasajja 3 nga batambula ku luguudo. Abasajja bano baali babuulira enjiri. Agamba yawulira eddoboozi mu mutima gwe nga limugamba genda gye bali, genda. Agamba Peetero bannange eddoboozi lyamuwaliriza era bw'atyo n'agenda gye bali. Agamba bw'atuuka we bali yabeeyanjulira n'abategeeza amannya ge. Nabo munnange ne bamweyanjulira, ng'omu ye yali Timothy, omulala yali George ate n'omulala nga yali Junior. Agamba baamutegeeza nti bo baali babuulizi ba njiri nga baali beewaddeyo okubunyisa ekigambo kya Katonda mu kibuga ekyo Papua New Guinea Peetero mwabeera. Peetero agamba munnange abasajja bano ate yeeyongeranga okubalaba buli lunaku nga babuulira enjiri. Baabuliranga enjiri buli we baafunanga omukisa gw'abantu. Ekyokubuuza Katonda Peetero teyakikomya wabula nga kwagatta n'okusoma Bayibuli. Peetero agamba ekiro kimu yali yeebase ng'atadde Bayibuli mu kifuba kye. Agamba yalinga aloota, yalaba malayika yajja n'abikkula Bayibuli ye mu Matayo ssuula 10. Kino kyamuleetera okuwawamuka era olwawamuka bw'ati yatuukira mu Matayo ssuula 10 n'asoma ebyaliwo. Agamba yasoma ebintu ebyewuunyisa Yesu bye yakola okuyita mu bayigirizwa bwe kasita baasalawo okumugoberera. Agamba essuula eno yagisoma n'agisoma. Mu kugisoma emirundi egyawereko, Peetero agamba yatandika okuwulira munda mu ye akalobooza akatono nga kamugamba, mu ebyo by'osomye mwe muli pulaani gye nnina gy'oli.
ng'awuliriza ebigambo eddoboozi lye bigamba Peetero agamba yawulira entiisa eyamuleetera n'okutandika okukaaba kubanga yali amaze akaseera ng'abuuza Katonda enteekateeka gy'ali. Wano yeebalizaawo Katonda olw'okumuddamu essala ze yali amusaba. Yamanyirawo nti Katonda yali yamuyita okumugoberera era nga naye agenda kubuulira ekigambo kye nga bali abayigirizwa be yasoma mu Matayo essuula 10. Bino byonna bigenda okubaawo Peetero yali bannange tannaba kubatizibwa. Kale mangu ago yasalawo okwegatta ku kkanisa ya Seventh Day Adventist era bw'atyo n'abatizibwa. Tugamba tutya? Calling otyanga calling ya Katonda. Peetero agamba nga amaze okubatizibwa mangu ago bamugatta ku basajja bali abasatu, Timothy Junior ne George, abaali babuuliranga enjiri ku luguudo. Wamma gwe yabeegattako enjiri n'ekajja. Yatandika okutambula nabo bambi nga ye yeetikansawo anti yali tannaba kuyiga kubuulira. Naye agamba nga wayise omwaka gumulamba yakiraba nga kimusaanidde okugendako afuneko ka training akamuyamba okutegeera ebyo byagenda okubuulira. Era bw'atyo yafunayo ka koosi ka myezi 2 kano kagenda muyamba okuyiga engeri y'okugabanamu beliefs of Seventh Day Adventist Church. Ye nga yali atandise okubeera omubuulizi nakyewa. Emyezi bannange tegyalwa nga Peetero amala musomo. Ng'amaze omusomo bamugaba omulimu gwe ogusookera ddala. Bamugaba mu kibira ekinene eky'enkuba ng'eno yatwala ennaku 3 ng'atambuza kigere. Agamba enkuba yamugwerangako ng'ali ku lugendo. Oluusi yafunanga we yeebaka mu kasiko ate ekiro nga kimukwatidde ekyo. Ate ekyamuyamba yali yeetisse bu biskwiti buno nno bwamuyambangako okufuna ekyokulya paka we yatuuka kye yali alaga. Agamba ng'asomose ekibira ekinene eky'enkuba yamala n'atuuka bannange ku kakanisa akaali eyo akatono eyo munda aka SDA. Yasangayo omukazi emyaka nga giri awo egiwerako. Wamma omukazi yamutegeeza nga baali tebaabeerangako na musumba mu kisibo ekyo. Wano omukazi yamutegeeza nti okimanyi nti eno ekkanisa yakamala emyaka 25 ng'eweeri. Omukyalo ono yategeeza Peetero tutumaze ebbanga ddene nga tusaba Katonda okutufunirayo omusumba. Omukyalo ono Peetero gwe yasanga ku kakanisa kaffe akamu akali eyo mu kibira. Olwamulaba n'amubuuza ekibuuzo, musajja ozze okutuyambako? Peetero agamba yakkiriza era n'atandika okuweereza nga nakyewa okumala omwaka mulamba. Peetero agamba ate munnange yatandika okufuna ate ekirowoozo anti omulimu gwamunyumira ogwa nakyewa. N'agamba oba nsobola okuddayo nsomere ddala obuweereza obusumba. Kale ng'ali mu kufumiitiriza ekyokwagala okuddayo okusoma. Agamba Friday emu wajja awakaawe wajja mmemba omu w'ekkanisa. Teyamusangawo naye oluvannyuma Peetero yatuuka waka ng'omugenyi yamulinze. Bannange nabagamba bwe tusaba Katonda awulira era addamu okusinziira nga bw'ayagala. Peetero agamba memba w'ekkanisa eno yali amuleetedde risiiti eraga nti sukulu fiizi zonna zaali zisasuddwa. What a blessing! What a miracle! Abakristaayo bambisenga naffe tuyambayo ku basumba baffe gye bali abeetaaga okuddayo okusoma naye nga mwami mumaali abalemesezza. Bannange laba mmemba ono bwakwata n'agenda n'asasula buli kimu. Bannange tusobola abamu bambi abasumba batutuukirira ne tubeesammula. Bambi abamu ne babivaako kubanga okusumba ngeno bw'osoma si kyangu, weetaagako omukono. Okimanyi ki bw'osomesa omusumba w'enjiri oba ogaziiza omulimu gwa Katonda? Mukama atubeere. Peetero agamba ekyamagero kino kyajjira mu kiseera ekituufu era yalondoolerawo yagenderawo ne yeegattako emere eyo gye baali basusudde.
essomero eriyigiriza obuweereza eryaffe ery'Abadvent Omar ali mu kusoma by'ayiza agamba byonna agenda biteeka mu nkola. Ayiza engeri y'okuyambamu bammemba okuyiga okwenyigiriza mu by'okukola, okuyamba abakadde ne bannamwandu wamu n'okubulira ekigambo kya Katonda. Wano Petero bw'atugambira ffe abawuliriza, akugamba eri Katonda buli kimu kisoboka. Ekyo kikkiriza bannange, eri Katonda tewali kitasoboka. Weewaawo ali mu kusoma agamba ye yeeweereddeyo ddala okubeeranga aweereze ekigambo, aweereze Katonda. Wano we ntwala omukisa okwebaza abasumba, ababuulizi bannakyebwa. Bannange Mukama tusiima nnyo. Mukama akibabalire kubanga si byangu, naye oyo eyabatuma ajja bawanguza. Omusunsizi wano n'atusaba Ssabbiiti ey'e13 bambi tuteekemu keberaawo ku baasaayo awo awali Saturday Sabbath bambi beera ng'olina ky'oteekamu kubanga kiyamba, kyekiteekawo Sabbath School eno, kyekiteekawo omulimu gw'enjiri guno. Kubanga kooti eno gye tulimu ekirabo kyo kigenda kuyamba ku ssomero eryo Omar Adventist, essomero ly'obuweereza, okuyamba abasajja n'abakazi bambi okubuulira amawulire amalungi mu kibuga kyabwe ekya Pawupawu New Guinea. Nkwebaza obutakoowa nga kuteeka mu kirabo ekyo buli Ssabbiiti. Nkwagaliza Ssabbiiti ennungi.